Njiza kusenga face 256 mwena abekuumirako ku omupya kusuubiza nti oli mu kifo kituufu era bali kubanga otwegasseko. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ebika by'emikira oba ebika by'embola ezisinga okuwoomera abakyala. Twayogerako ku bika by'emikira ne twogerako ku mikira egitawooma. Olwaleero nze n'egyo emikira abakyala gye basinga okuwoomerwa oba ebika by'emikira bye tusinga okwagala nga ffe abakyala. Ekika ekisooka kye tugenda okutunuulira ye musajja nga baamukomola. Obadde okimanyi nti omukyala ng'abadde ali omukira omukomole singa akusanga nga toli mukomole ebiseera ebisinga ebeera tototaanuufu gy'ali. Ate nabagamba nti omwami yenna si na mwami yekka, abantu generally bwe tuba tugenda mu kikola ky'okwegatta reception eba yeyandisa nnyo okuba ennungi kubanga first sight bw'otunuulira ekintu nga tokyagala kitta passion, kitta obwagazi n'obeera nga ebisigadde byonna naye biba birungi togenda kubinyumirwa kubanga already obwongo buba bumaze okutaapingibwamu ekintu ekitali kirungi. So omukira omukomole nandibadde nguratinga mu mikira oba guratingibwa mu mikira egisinga okubeera nga giwooma. Lwaki? Nti ekiriba ekyo kiba nga kivuddeko waliwo engeri omukira gwo gye guba gufaananamu ne gubeera nga gusobola okubeera nga gulabika bulungi ate n'ekirala guba guyingidde mu mana y'omukyala gubeera agufiiringa bulungi nnyo. In most cases omwami bw'aba ayina ekiriba ekyo kirina engeri gye kyegiramu munda eyo. Yes, ogenda kungamba nti omukira gubeera gwereeze, yes nkimanyi, naye era still bwe guba gwereeze oba ozina emmana ng'olina ekiriba ng'omukira gwo gwereeze bwe guti okimanyi nti ekiriba ekyo kiyambuka nga bwe kikkirira bwe kiti. In another case oba mu study endala scientifically bagamba nti ate ekiriba ekyo oluusi kyongeza ku sensitization eri gwe omwami nannyini kyo, although kirina disadvantage nti ate nze mbeera sifiiringa mukira gwennyini mba nfiiringa kiriba kino kubanga kye kigenda kikola friction nga kyambuka nga kikkirira. Bw'oba oyagala okukakasa kye njogera gwe atali musale kwata omukira gwo nga guyimye, kwata engalo zo oziriiseeko nga bw'oyambuza ng'olinganga akola masturbation ogenda kulaba kye njogerako. Omukira gubeera munda naye ng'ekiriba kino kye kizannyira ku ngulu. So nze ng'omukyala mba sifuna nnyo bulungi nnyo kiri kye njagala nnyama ku nnyama, naye ate omusajja bw'aba mukomole nti oluliba luno baba luggyeko kitegeeza mba ngenda kufiiringa bulungi nnyo 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 era mba nja kuwoomerwa nnyo nnyo nnyo. Omukira omulala gwe tugenda okwogerako gwe mukira ogweweta. Abaami abasinga mu feelinga uncomfortable n'owulira nti olina mirembe kuba omukira gwo gweweta. Omukira gwe guba gweweta guba mulungi naye ate guba ne disadvantage, but twogere ku bulungi obugulimu nti bwe guba gweweta nga gutunudde waggulu ate ogwo gwe gusinga obulungi gutya. Nabagamba nti gisipoti y'omukyala oba nsaba bategeeza nti gisipoti y'omukyala oba ebimu ku bifo ebireetera omukyala okubeera ng'awulira bulungi oba ng'akyamuka oba ng'ayongeza obusungu mu kwezina n'abeera ng'asobola okuba ng'awulira ali mu moment kwe kubeera ng'osobola okustimulatinga ekifo ekyo kye bayita gisipoti. Ate ekifo ekyo kisangibwa waggulu mu mana inches 2 zokka nga wakayingizaayo bw'oti omukira oba olugalo lwo waggulu. Era bw'oba oyagala okufiiringa ekifo kyo bwe kifaanana osobola okuteekayo engalo zo ojja kuwulira ekintu kiringanga kisponji bwe kiti kiba kyefunyizafunyiza ng'ekyenda. In fact munda mu mana kibanga kyenda but owulira nti bw'oyisa olugalo bw'oti mu mana ng'olwetooloozezaamu ofiiringa difference ng'otuuse mu ako akafo. So oba omukira gw'omusajja gwewetamu bwe guti kitegeeza gugenda kuba gusobola bulungi nnyo okubeera nga gusobola okuyitawo bulungi nnyo ne gukunyonyogera mu kifo ekyo n'obeera ng'osobola oluusi n'okutuuka ku ntikko. Kubanga ebimu ku bifo ebireetera omukyala okutuuka ku ntikko mulimu ekifo ekyo, mulimu omusino, mulimu enfuli, kisinziira omuntu wo nga ye kye kisinga okumukyamula, but ekimu ku bifo ebiri sensitive kye kifo ekyo kiviirako n'omukyala okuba ng'asobola okumansuka amazzi aga taapu oba agamansuka asobola okuvaamu amazzi ago ag'ekikula ekyo singa obeera nga omuzinye bulungi oba ng'ostimulatinzeewo bulungi nnyo mu ekyo ekifo ekyo. So n'ogwo omukira gwe gumu ku mikira egisinga okuwoomera abakyala. Weewaawo nagwo gulina disadvantages zaagwo but mulungi. So gwe omwami ali eyo ng'omukira gwo gwakula bwe gutyo teweewulira bubi teweefiiringa nti ndabika ate nedda you are okay. Waliwo ekika ky'omukira ekirala kye bayita grower. Guno omukira
nagusomesaako nti gwe omukira gw'olaba nga bw'oba waakagulaba nga tegunnayima gubeera mutini wabula bwe guba guyimye guwanvuwa ebiseera ebisinga ne gumultiplyinga oba ne gudda bolinga sayizi yaagwo omukira guno eno ku mukyala ayagala omukira omuwanvu oba omutuuse era oba ogenda kumunyumira kubanga waliwo abakyala mind you waliwo abakyala nga bampi nabagamba emmana eba mpanvu naye waliwo abamu nga mpanvu nga tabala nyimpiko so bwebanga nyimpi kulinza obutamwomera naye waliwo omukyala ye nga muwanvu bulungi nga yandiyagadde omukira omuwanvu and abakyala abasinga oba majority baagala nnyo omukira omuwanvu we all know that teri muntu ayagala kantu nga kampi so omukira guno eno kiguwa enkizo okubanga gusobola okutuuka bulungi nnyo paka ku bisenge bya nabunnya weekoma oba ku bisenge by'emmana weekoma ate bw'obanga omukyala muwanvu waba mumpi gusobola okwona kuki ku mwago nabana kuba nabagamba nti emmana eri wakati w'emimwa oba walaba enfuli wezitandikira then n'esembera ku nabana weetandikira so olina okubeera ng'oli careful but omukira omuwanvu gwe gumu ku mikira abakyala bye basinga okuwoomerwa era nga guwoomera mu kasitayiro kakabuzi ate era nga gusobola n'okuwoomera mu kamissionary babeera bagwagala nnyo abakyala gulabika bulungi ate era guwa omukyala obwagazi bwe yandiyagadde engeri gye kiri nti gusobola okutabaala wonna ne gutuuka bulungi nnyo si kukukoma wakati gukutuuka paka ku end n'owulira nga kyekyo kyoliko ekika ky'omukira omulala gwe tugenda okutunira gwe omukira ogubeera nga gwo guyina emisuwa nga gujjudde emisuwa omukira ogujjudde emisuwa mulungi nnyo eri abakyala lwaki nti nabagamba nti bwe guba gwereeze bwe teguneerega gubeera nomo ng'emikira emirala but bwe gwereega ne guwanvuwa bulungi guba gujjuddeko emisuwa emisuwa gino eno giyina engeri gye gibeera ginyonyogera ebisenge by'emmana nga bakuzina n'obeera ng'osobola okuwulira obuwoomi n'obwagazi waliwo omukira ogubeera nga guli so smooth nga bw'olaba kapayipo nga gwo guyingira ne guseerera ne gufuluma ne guseerera ne gufuluma nagwo mulungi naye ate guno guyina engeri gye gunyonyogeramu bulungi nnyo munda muli omukyala n'abeera ng'asobola okuwoomerwa bye bamuzina era omukira ogwo gwe gumu ku types z'emikira gwe nninza okugamba oba oguli recommended oba ogu like based on research ogugambibwa okubanga guwooma olw'ensonga eyo gusobola okuwoomera mu style ya missionary nabagamba nnungi singa oba omukyala omutadde kapiro wansi wano eno nga ku kabina wano wansi kikuwa enkizo okubeera ng'osobola okutuuka emmana bulungi nnyo oba ogyagala ate naye kimuwa enkizo okubeera ng'asobola okuzannyisa hips ze n'abeera ng'asobola okufiiringa oba okufuna wonna so omukira oguyina emisuwa togweraliikirira togunyoonyeza ddagala omukira gwo mulungi nnyo era gwagalwa abantu abamu mubeera awo n'obeera nga ofiiringa teweewulira bulungi oba owulira oli uncomfortable olwekyo ky'oba olina naye ng'olusi kirungi naye nga tomanyi gw'olaba bubi bwe kirimu tunuuliranga ebirungi ebigulimu ekika ky'omukira omulala gwe mukira omunene omukira omunene ngenda gukompayaringa ku mukira gwe nva okwogerako ogw'emisuwa omukira omunene gunyumira abasajja omukira omunene gunyumira abakyala munansonyiwa gunyumira abakyala olw'ensonga nti nagwo gubeera gusobola okukoona ku bisenge by'emmana bulungi nnyo si nti obeera muli ng'olinga amuzannyirako wabula aba akufiiringa wenna bw'oyingira bw'oti akufiiringa okuva waggulu paka wansi n'abeera ng'asobola okubeera nga akuwoomerwa naye omukira omunene ogwo gwe twogerako twandibadde tuli extra careful nga tugukozesa bw'osanga omukyala nga mukalu oba nga talina bulungi mazzi naddala gano agaseerera ag'emmana omukyala oyo ate alinza obutagusobola kubanga mwembi muba mujja kukosebwa agenda ku bruising oba agenda kuteekako obubwa ate naye kennyini agenda kubeera ng'afuna obubwa nga awulira obulumi ekirinza omuviirako okubeera ng'ali vulnerable eri ebirwadde bi STDs ne bisiriimu n'ebisigadde gw'obadde okimanyi nti osobola okwegatta n'omuntu ng'alina siriimu n'atamukusiiga si lwakuba nti omusaayi gwo guli strong wabula nga it didn't happen tewaliwo tetuuseewo nothing ebiseera ebisinga siriimu atera okukwatira mu nkwaso then omusajja waba takumaliddemu ng'ate temufunye any tears osobola okuba nga tofuna siriimu oyo naye
singa osanga omusajja omukira gwo munene nnyo nga gw'oli mufunda osobola okuba ng'okusaba. Weewaawo abakyala bagwagala era banyumirwa nnyo emikira eminene, wabula ate ekitasukkiridde waliwo omunene oguyitawo nga gulingenga omukono gwange ogwo guba guyiseewo, naye nga omunene oguleetera omukyala okubeera ng'aguwulira. Abakyala banyumirwa nnyo okubeera ng'omuzina ng'asobola okuwulira omukira gwe rather than okulaba nga weefokota nga just oyingira ovaayo kyova olaba asobola obutasekena. Kizibu nnyo omukazi okubeera ng'omuzina ng'omutuuka ku bisenge byonna n'atasikina, kubanga buli obuwoomi si gwe abuyita, buba extra. Kiri ekintu kibeera involuntary, tosobola kicontrollinga, kubanga oba omutuuka wonna era kibeera kimuleetera okubeera ng'afuna obwagazi obw'ensuso n'okuba ng'asobola okutuuka ku ntikko olw'okuba nga oba otuuka ku bisenge by'ennabaana byonna ng'osobola okubitabaala. Ekika ekirala kye tugenda okutunuulira, ekika ky'omukira kye ngenda okusembayo gwe omukira gwe nayogeddeko ogubeera smooth. Guno nno gwo gubeera gusiirira like nga teguliiko yadde akasuwa yadde n'akaki. Omukira gunene gunyumira abakyala abatini era abafunda bagwagala nnyo. Tigumunyumira kubanga guba gumutuuka bulungi engeri gye gubeera nga guli smooth, teguli nti munene gugenda mukoloboloba mukola ki, so aba agenda gunyumirwa bulungi. Munsikirize nkome wano eno temwerabira subscribinga, ku likinga n'okomentinga gwe atanna subscribinga. Alina kyoyongerako nga nawe oyagala kuŋŋamba senga nze nalindidde ku mukira bwe guti naye mukwano tolina ky'oŋŋamba guno gwampoomera okufa obufi, osobola naawe okukitulira mu comment section n'oŋŋamba kino ekika ky'omukira gwe leka. Tujja kusiima nnyo kubanga wano nabagamba tweyigiriza ate twesomesa. Onsomesa nange ne nkusomesa. Omukama abankuumire era abanjagalira, abasharing nga mukola kyattendo era nga nsiima nnyo kyonna kye muba munkoledde. Then gwe alayikinga naawe okola kyamaanyi. Omukama abankuumire abanjagalire. Yeah.